Abantu bafe ab'ebuvuma bagibwako ebibanja byabwe abalala myaka gya 2014 ne basenda ne basimba ebinazi n'okungula tukungula naye tebasasulwanga. Tufunye okalubizibwa ngafe aba NRM okudda mu bantu abo onoonya akalulu ka Pulezidenti Museveni. Abantu okubasasula n'abalala bakyabanja emyaka 9 ebinazi bituuse okukungulwa abantu tebanafuna sente. Sabiza bambi tibali bulungi wensabira bannaye musasula abantu ababuvuma. Manyi gavumenti yenayo enaka sente esobola okukwata obumbi 6 n'ebutwala eruuyi eri nayo nebuleeta ebuvumo sasula abantu baayo abantu bye baagala kubasasula. Bannaffe bafudde baweddewo tebateekedde baana baabwe lwakuba nti pulojekiti baganye okubasasula. Nekisanja ke tulimu baatuwangula ku pulezidenti lwaki nti twalina kibooko kuno nga tulina omusirikale yali omuzibu nnyo bamuyitanga Stephen yakuba abantu mbudde obwakalulu n'akuba n'ensawo nga n'abakulembeze abakubiramu. Bwe twagendanga okusaba akalulu nga tolina woyinza kwogerera kubanga yagambanga ti pulezidenti yamutuma. Luli twakaliriranga ku ndiiro ne tusuubulanga ku buumukene ne tuweerera abaana. Maama tetukyasobola nsaba natti ogikendeezeemu kubanga n'abaami baffe tebakyasobola kutuyamba. Wabula tuteekewo enkola nga n'abaana baffe n'abazzukulu bagenda gisangawo beeyagalire mu nnyanja eyo kubanga Katonda yagituwa si ffe twagisima. Mbasaba ensonga y'ennyanja tugikwate bulungi n'obwegendereza. Abavubi tebeetaaga oluusi na ssente za PDM wali emabega babadde basobola okwebezaawo. Wabula tuteekewo enkola nga n'abaana baffe n'abazzukulu bagenda gisangawo beeyagalire mu nnyanja eyo kubanga Katonda yagituwa si ffe twagisima. Mbasaba ensonga y'ennyanja tugikwate bulungi n'obwegendereza. Abavubi tebeetaaga oluusi na ssente za PDM wali emabega babadde basobola okwebezaawo. Mwatukola mwesubi luli enki ne mukwata airtime we mutyeni ne mumuteeka ku simu ya Airtel nakatagendangako. Taata Ssebo onale mu migadde nkwebaza olw'okutubuddaabudanga ababaka bava mu Buganda. Nkwebaza okkiza n'ofuuka taata n'otukuŋŋaanya ne tufuuka omuntu omu. Bye mulaba bijjene ebisinga senga si mukono gwa migadde ebisinga tebyandikoze ki? Naffe abaka ba Buganda bwe twekuŋŋaanya ne tugamba muffe ani oyo ayinza okututembeeta obulungi. Mbasaba muwagire NRM muwagire Pulezidenti Museveni nga bwe tweteekateeka nkimanyi nti bakyali bange bangi mwagala nkyukakyuka naye n'enkyukakyuka eri mu kukolebwako ejja kujja ey'emirembe. Mu palamenti ababaka abava mu bitundu ebirimu ennyanja ate era banneesiga mbeere ssentebe waabwe. Olwaleero nasabye nga mpita mu baminisitazi bano n'omugenyi omukulu ate yaliko minisita w'ebyobuvubi nebaga nti mutuyitire twakulira ebikwekweto mu Uganda kye bayita FPU. Ng'ensonga ezimu ze tuloopye tiwaliwo abatukuba akasente, waliwo abazza embooko mu nsawo, waliwo abatwala ebyennyanja ng'abeeri abaana bwe nayita bangamba nti Simon abali bubi. Obanga Pulezidenti Museveni yantumanze ngende mu nsiko ennamanga nga ndina endugu Lugunda twogere ne Joseph Kony nti Pulezidenti amuwadde amnesty akomewo e Uganda. Omuvubi lwaki tebamuwa amnesty naye ne bamusonyiwa ebikolobero oba abadde avuba bubi ne bamuwa amnesty n'awandiika ekiwandiiko ng'agamba sikyaddamu ne tutambula bulungi ffenna. Ayinayo eryato lyeri balimuddize. Ayinayo injini bagimuddize. Ayinayo motoka bagimuwe. Buli muntu yenna eyakasasulwa ssente ku oil palm ali mu fayiro eno. Era buli linnya lyonna ne sub county ne parish mbikwasiza Honorable Migadde.
waliwo abantu abatannaba kusasulwa, twakasasula obuwumbi 94. Twakasasula obuwumbi 94. Waliwo abantu abatannaba kusasulwa abawaayo ettaka mu feezi ey'okusatu. Waliwo abasasulwa kati abasigalayo abali babanja biliyoni 1 n'obukadde 3. Abo bagenda kutandika okusasulwa, batandikiddwa n'okusasulwa, n'abamu ku mande bagenda kubeera basasulwa abantu 47. Abasigaddeyo abalala bagenda kusasulwa nga financial year eno tennaba kuggwako. Waliwo group eya phase 2 ne phase 3 be baakapimamu obuwumbi 4. Obuwumbi 4 Ministry of Agriculture egenda kutandika obusasula nga batandika ku July nga 1. President Museveni yandagira nkolagane butereevu ne RDC bonna ku nsonga z'emyoga. RDC musajja wattu njakuwa ebiragiro bino. Buli muntu yenna yatwala ssente z'abantu ez'emyoga, kubanga eyatwala ssente z'emyoga yakotoggera bantu ab'ebuvuma. Kubanga ssente zino President Museveni yaziwa bantu b'ebuvuma, si za kudda Kampala. President yandagira nzeke mu bibiina, abazeewoze leero bazizze, ate n'abalala bazikole ki? Abaasooka okuzifuna baazisirikira. Njagala kuwa ebiragiro okutandika n'enkya ku Mande. Buli muntu eyatwala ssente zino akwatibwe, ateekebwe mu kkomera. Sente mumpulirize bulungi, ssente zino zikomewo, zigende mu SACCO ne bammemba abalala basobole okuganyulwamu. RDC ekyo nkikugambye. Kateeka eri nti twagala okulaba nti tukomyawo NRM yaffe, obuganzi bwa NRM mu Buganda. Naye ng'ekintu kino kyatandikira ddala mu 2021 abantu ne batugamba NRM bagikyawa, naye twagenza okunnyonyereza ebizibu by'abantu nga balinamu obutuufu, kubanga ekizibu kibadde nti ffe ng'abakulembeze ba NRM nga tuli wala nnyo n'abantu baffe. Kati ne twagala tukomyewo omukwano gwaffe n'abantu, ekyokutwuliza ensonga zaabwe, okugeza batwagenza okulaba ekitawanya buvuma bintu nga 3. Ensonga y'ennyanja nga bannaffe abakolamu emirimu osanga balina ebitakola bulungi banyiza abantu. Ensonga ey'okubiri y'ensonga y'okulwawo okusasula abantu abawaayo ettaka lyabwe, okulaba nti pulogulaamu y'ebinazi etandika. Abantu abo nabalimu nnyo, nali musaale nga tubanyonyola, tubasaba bawaayo ettaka abantu balime. Ebinazi birimiddwa bitandise okungulwa, kyokka nga abantu bakyalinda ssente zaabwe. Kale obuntu obwo tugenza obumaliriza ng'olaba ekintu kikoze eki kiteredde bulungi. So kyetutuleese kwe kukomyawo obuganzi bwaffe, obuganzi mu Buganda eri NRM. Era naffe nga tulayira nti we tutuukira 2026 Buganda tunoonya okulaba nti ezzaayo neronda NRM mu bitundu 80 ku buli 100.